Akuma mukajja.
Ekibira nvudde mu federation ng'emmotoka z'empaka era regulator omuzannyo guno. Ekintu ekisinga obukulu nti ffe bwe tutunuulira championship ya autocross etambula bulungi. Eno ye round eyokusatu naye round eyokubiri yali postponed ku date empya eri organized by Mozak kati eno ya MP round eyokusatu. Bw'ogenda n'otunuulira ekifo kino ekya Mzuri, twagala okwebaza Mzuri. Bw'otunuulira ku side yaffe ya federation nga munnange Nevis bwagambye nti tutunuulira nnyo ekintu kya safety. Bw'otunuulira ekifo kino level yakyo kirina engeri gye kikuumiramu bafans nga banyumirwa, emmotoka buli wamu bagiraba, naye ate ng'oggyeko ekyo baba safe kubanga tebalina wonna we ba interactingira na mmotoka. Fani wabeera tewali wa crossinga kuyingira ate mmotoka wayita. So fe ku side ya federation tulowooza nti ekifo kino kirungi, tusobola okukisupportinga emirundi emirala okulaba nti tusobola okuyisizaawo safe events. Naye bw'otunuulira ne ku side yaffe abavuzi, event eno bwe twogerera ewezezza abavuzi nga 15. Mark Lubega yakulembedde championship kati, addiwaako Ponsiano Lwakataaka, emabega wa Ponsiano Lwakataaka waliwo Mike Mukula, wansi wa Mike Mukula waliwo Andrew Soke. Kati abo be bana abasooka waggulu. So championship eno tulinze embiranye, era omu ku abo bana bw'anaaba taliimu akimanye bumanya nti championship ejja kuba kola ki, bajja kumuleka, abagenda okubeeramu bajja kufuna obubonero. Ate nga waliwo n'abantu bangi nnyo, katusuubira waliyo ekifo kino kiri mu Mukono district. Waliwo abavuzi abava team gye bayita Kawunyemu team eri mu Mukono district gyeri best. Tugisuubira okujja okubeerawo ate ejja kuba eyagala okuvuganya ey'Ababwete. Champion wa kati ate kiri kumpi n'Ejjinja, so tulina abavuzi betusuubira okuva Ejjinja okujja okutwegattako bagiribato balondemu aba 2-wheel drive. Kikimutesitese webale nyo balire ddala. Ekisooka tuli wano amanya nze Dr. Bogere Daniel, nze president wa MPU wa Motorsport Club Uganda, nga twetegekera event ya Sunday eno nga 12 gwa June, era nga tuli wano okulaba nti abantu bategekera okuvuga empaka eziri safe nga ate zinyuma, kuba omuzannyo gwo gw'empaka tubeera mu kunyumiro ate nakola kola ekintu ekiri safe abantu basobole okubanga bali bulungi. N'olwekyo tuli wano e Mukono Namataba ku Mzuri Resort, Africa Resort, nga tugezaako okulaba nti tuteeka omukolo gwo bulungi ate mu ngeri eyeyagaza. Enjawulo eri mu event eno nti ekisooka tuli mu kifo kiri enclosed oba tuli wamu, tugenda kuba mu route nti oba makubo ga bweru, tuli mu kifo nga more or less an enclosed and safe environment. Tugezaako okulaba nti abantu baffe tubategekera ekintu ekinyuma naye nga tekyawamu. N'olwekyo tukubiriza abantu bonna abadde tebanaba kumanya ku event eno beetegeke ku Sunday nga 12 June tubeere wano e Mukono e Namataba Mzuri Africa Resort, tulabe nti twetabagana wamu n'abavuzi baffe batuwaate omukolo mulungi. Okujjako okunyumirwa just like any other sport, nti omuzannyo gw'emmotoka z'empaka kyekimu ku kintu ekiyamba abantu okukyusa ku birowoozo okuva ku mirimu gya bulijjo nagi babeeramu mu mbeera eza bulijjo ne babeera nga balina akadde ate okwerowoozaako n'okutambuza obulamu mu ngeri endala. Kyeŋŋamba abantu kyekyokuba nti beefiriza akadde olunaku lwa Sande nga bavudde mu kusaba beeyibwe e Mukono e Namataba wano tusobole okunyumirwamu nabo. Kikyo kyokka kye mbagamba. Abakazi mbadde njagala kusaba obagamba webale nnyo tusupportinga omuntu w'amaanyi, webale nnyo because tuvuga sport that we love, njagala nnyo tuteekamu ssente nnyingi nnyo, but every time bali supportive etuwa amaanyi ate eno sport nduddemu nga njagala nnyo nga fan, kati nze nga nze mbadde nga
badde nga ngenda mu rally nga ndi fan. So ebya fan bimanyi era fan. Ku Sunday of course abadde nga tuyaga kuvuga autocross. Ffe tuli mu CRC kati. Naye we tutuuse kati twabadde nga tuyaga kuvuga sprint championship, autocross championship ne mu CRC. Of course ebintu byonna bituyamba ku experience. Mwanga nakatandika okuvuga nabadde nanduddewo nga just ndaba motoka naye kati badde nvuga kati oyinza kunjitawo omuvuzi naye twabadde nga tuyagala kuvuga motoka tugenda givuga mpola tugenda givuga cautiously kubanga track eri loose muno mulimu cautious spots mulimu areas eri dangerous motoka so of course tujja kuteekako show abantu bajja kunyumya abantu bajja kulaba motoka nga edukawo bulungi nnyo mujje mulabe motoka of course mu CRC twabadde nga tuyagala championship every time tugenda participate nga twabadde nga tuyagala kuwangula mu category that we are in kati tuli mu CRC ffe twabadde nga tuyagala nze ne team ne Edward navigator wange okusooka nga twatandise mu mwaka guno twagambye tugenda kukola championship tugenda ku championship era tuvuga ku championship era rally yonna tugenda kuyingira nga tuli ku championship ja kubeera mu part of Africa rally first position twabadde ka surprise actually okulaba that we performed so well like that okulaba that twabadde mu third place overall naye of course where there is hard work of course results show twataddemu a lot of hard work ne tuteka mu time ne tusoma ku motoka ne tugenda ku ebintu just okubeera nga tumanyi motoka sport yonna and of course nze nabadde nga have a very supportive team nga bo bonna nga banyamba bampeeza advice bagamba nyita wano never driver some drivers are very helpful nga batuyamba nga batuyamba kati eyo yonna you support eyo yonna of course ne family captain Mike Fula eyo support yonna yabadde ntuyamba so ultimately right now these are the results.